kakati ennyonyi yaffe eri bw'etuuka mu makkati g'ensozi ezo Bukenya n'azuula nga baali babuutikiddwa olufu oluziivu ennyo olwali lutamuganya na kulaba bulungi gye baali balaga. Kyokka kino tekyamutekemula nnyo mmeeme, wabula ekigenda okumukanga ennyo gwe muyaga ogw'amaanyi ogwavanga mu maaso nga gwagala okusindika ennyonyi okugizza gye yali eva. Bukenya ennyonyi yagigolomola nga bwe yagiyiga, era mu kaseera mpawe kaaga n'awulugumiza abo ku kisaawe ky'e Bunia essimu nti olunabe lw'ensozi baali balusomose. Kazi yeerimba. Ennyonyi yagiweta n'agyolekeza oludda gye yasuubira ekisaawe ky'e Bunia okuba. N'abo ku kisaawe olw'okulowooza nti kye yali akola yali akitegeera bulungi, bamuwulukusa ake. Bukenya bw'agira atimbwa ke, n'alyoka ayingira mu mbuga y'omuyaga ogwagendanga guboyaanira mu bbanga nga n'okwesooza gwesooza. Olwo ennyonyi yali eseeyeeyo obulungi bw'eti, naawo n'eryoka etandika okuzina nga n'okubuuka amacco kwetadde. Bukenya alaba biri bityo kwe kukoleza ettaala eragira abasaabaze okuzikisa sigala waabwe era banyunyule n'ebikoba ebibanywereza mu ntebe zaabwe. Mu kiseera ekyo abasaabaze bo baali bakyekubira kulatta ng'omulwadde omubatize, nga n'abamu bakaadira mu lukuubo lw'ennyonyi, baabo nga bwe basuuliza amaaso ebweru beerolere ku nsozi ziri amatendo zirwenzooli. Abalala bali mu kubakirira mupiira, nga n'abandi bezanyira matatu. Awo nno omu ku baweereza b'omu nnyonyi kwe kujja n'alagira abasaabaze bonna batereere olw'ennyonyi eyali etandise okutawaana. Kyokka yagumya abasaabaze nti byonna byali bijja kukakkana mirembe.